ebyongo bitadde ku bbali ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abava mu bitundu bya Buganda babuzeko katono okugwangana Malaka nga beerangira obunanfusi. Bano babadde bagenda kulonda abakulembeze baabwe abajja ne balemererwa. Omusasi waffe katwe ebisingawo ku mbozi eno. Tugenda tumaze ebiseera bya kuleta mannya kati awo twavuddewo oli kulala gwe tula wansi mannya wakayima okulonda ani anatwala obukulembeze okw'ababaka abava mu Buganda kugudde butaka ng'ababaka beemulugunya ku bukulembeze obaddewo nga bagamba nti bubaddewo mu bumenyi bw'amateeka. Kino bakyesigamiza ku wabadde ssentebe wa kabondo kano aka Buganda Godfrey Kiwanda, minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi nga bagamba nti ekisanja kye kyalina okukoma mwaka gwa 2013 naye teyalekulira ekifo kino ekintu ekimenya ssemateeka afuga akabondo kano. Ssemateeka wa kabondo agamba nti ssentebe ne kabineti ye ey'abantu abataano balina okubeera mu bukulembeze emyaka 2 olwo obukulembeze obulala nga bulondebwa ng'okujjako bammemba ba kabondo ka Buganda nga be basazeewo okuzzaako kabineti eno okufuga akabondo emyaka 2 n'ekitundu emirala okutuusa ng'ekisanja kya palamenti kiweddeko. Akulembedde okugaana okulonda kw'ababaka abapya kwe kubadde Ibrahim Semujunganda owa Kiyira Municipality ne Moses Kasibante owa Rubaga North. Bano nga bagamba nti akabondo keetaaga obukulembeze obujja nga naye beetaaga kusooka kwetegeka okulaba ng'okulonda kulimu amazima n'obwenkanya. Anze empapula ziri wali ne stamp bagenda kulonda naye balonzi byendese byebizimbi olukiiko ne lugwa bulungi butunuli balese ne electoral commission iri nga tugenda kulonda era kimanyi bagenda kunebaza amasimu gagenda kufuga olungamiza bulungi olukiiko. Abamu ku bakulembeze kuli Mbwateeka Mwagafa owa Kasambya County yeemulugunyizza ng'agamba nti abo ababadde bategese okulonda babadde balina kusooka kulungamya ababaka abapya ku mirimu gya kabondo ka Buganda olwo balyoke balonde nabo abakulembeze abajja. Buganda kokasi mutusomeze kale ffe abapya abazze mukola ki bya buwangwa bya nnono byaki awo tulyoke tutegeere. Abantu balaabira mu kokasi baba n'ebigendererwa tuze mu kokasi wano olwokuba bagala okusinga jibusi tuzitunde twagala okumanya twagala bapya mu kokasi twagala okumanya tukokasinga kukolaki tukokasinga kulwanirira buyinza Buganda efuna obuyinza kiki tuliko. Omu ku bammemba b'akakiiko kano era nga ye minisita w'ebyobusuubuzi Amelia Kyambadde agamba nti bakkiriza ensobi gye bakoze okuteekawo okulonda ng'ababaka bannaabwe abapya tebasomeseddwa n'okubabuulira ebigendererwa bya kabondo kano. Weewaawo waliwo ebisobye naye tezikumukuba nnyo omusango nange zimukuba nnyo maki kubanga kokasi twagiyingiriramu ate yalitiriyo okulaba nti kati kokasi ekyangudde n'ebeera kati erina erinnya ssentebe. Ababaka bakkiriziganyizza okussaawo akakiiko ak'akaseera nga kakulembeddwamu Mathansi Mpuga Nsamba n'omubaka w'ebbaale George Kumama Nsamba ne Namujju Sise. Omugaso wa kokasi tegendererwa totandika okusinga bijja kukola dokumenti omugaso ogenda wako n'abaana n'abazungu bategeera kikyakola mu Buganda kokasi lekwera bwetu mubanga etegenda kutendejja oluwa ekitande bawo ebigendererwa by'olunaku olwokolako olwo nebivaawo ate bwebaavuka bikola ki bisibukawo tugenda kukola ebigendererwa bibeerenga birangufu bulungi tulwokola obirungu otambule tusabye. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.